drive kintu kikulu bomanyiwa ne Kampala nze waliwo omuntu yambuza tinaye kakati nga tugenda mu bululu bwa road mayor ne bangamba nti tewala ayinza kujjako Lukwago ne bagamba nedda mwine ekintu kye mutatunuulira gwe soko sirike bwoti ombuulire bw'oweeba keeka what is the driving factor kugamba nti zukuka mangu gwe kati ogenda olonde Lukwago for me it is so abalonzi be they didn't even vote tebajja ye kenyini he had transformed himself transmogrified manyi bw'ogamba transform kitonotono na ye nyini he had transmogrified himself into things nga naye takyabitegeera nava mu DP nagenda mu FDC nava mu FDC nagenda mu PPF kati PPF nga tekyayi PFF nga teyina bawagizi teyina ba member buli kimu kyali kipya so there needed to be a driving factor ezukusa abalonzi be okujja mulonda so ekiseera ekyo yayina factor eyo mwambali mwezo na wangula so nolwekyo tugenda kutuuka ekiseera nga tewakyaliwo factor esitula muntu wakagenda kulonda naye ekyo ekintu kijja kuba kibi kubanga kijja kuvaamu factors ezisitula omuntu okugenda ewalala still anonyo obuyinza. Okay, good. Well, kiki ekisobola okukolebwa in the immediate because embeera gyoyogirako eyinza embeera eyinza okugaga n'esukkako wano nabadde mpulira ennaku nnene nnyo oba jjo I think ndoza jjo either jjo balero kumakya omusajja gwe bayita Junet Muhammad omumanyi munakenya nga annyonnyola Addis Ababa gyemanyi obulungi nga Dubai ya Africa naga nti okusinzira ku kigenda maaso mu Ethiopia kati naddala mu kibuga ekikulu ekibuga embeera mwe kiri yagise Dubai ya Africa nempuliza nengaka kati Uganda ne Kenya yo yenyini tugyegomba ekibuga kyabwe yes kigaze naye at least bali better oba olyawo naffe naye ate nabo beegomba bali kati olaba muganange kungu fe problem nti byetulina okukola tetubikola ne tukola byetutayina kukola tewali nsonga etutwalamu campaign mood buli myaka 5 nga ate tetwagala aba campaign nze bawangule tetulina nsonga etutwala mu campaign mood very lucrative expensive mind boggling campaign mood nga buli myaka eji 5 naye nga ate twagala aba campaign nze ne bawangula babalangirire nti bawangudde tiwali nsonga ebitutwalamu mu nsi yonna si kituufu nti abakyusa obukulembeze be balina good governance in fact democracy ne good governance fe ku Africa twagalako kimu good governance bukulembeze bulungi ate yo good governance bakugamba is assessed in accordance to results osobola okebera mu East Africa we were not conditioned to be democratic tikiriyo kati eriwo ensi eri democratic mu East Africa andabe katubale Uganda tubana okulonda after every 5 years Uganda we have the same leader for now going to be 45 years Kenya the same families Tanzania the same party where kakati gosobola okebera Tanzania nogamba hey abakulembeze bavako same party same nogamba ati kakati Kenya abasajja bakyusa obukulembeze same families so nolwekyo tubiveeko tufune kye bayita good governance determined in accordance results abantu baddeyo batandika okwesiga government yaabwe mu Middle East Qatar Saudi Arabia je tusindika abantu bafo okufuna ekintu baleete wano teri bibina bya bufuzi teri kulonda teri parliament ngemanga fenaga twegomba ate fenaje twegomba so ebyo sibi ebisalawo okubeera obulungi democracy no kulonda si ebisalawo good governance naye kakati yo government ya NRM ebikozesanga
na chikusomesa wano thin veneer ekikozesanga akabubika na akabika kufani kyomufu owaba China naye nga bw'okabandulako bwoti wano kalabikanga famaika naye bw'okajjako otegerera ddala politeeki ekintu kifu nevvuuli byaliyiika tetubyetaaga ebyo. We have nobody to convince. Let us convince Ugandans nga tubawa good governance. Who will change the status quo? Kakati saawa eno asobola ogikyusa aliogo President Museveni yalina authority alina power. Tumuje mu kifaananyi yayi bamuwadde emyaka 5 but tewali agimuwadde kati olaba akimanyi bulungi nti era tabadde mweraliikirivu nti ali mukebera ku ntebe ze ti saawa yonna abasajja baba mpangudde zino nzitwalawo si bituufu ebyo kati ebyo ye biniya gye nkugambye naye kati ate ku luno yeewadde ekintu kye mu nga 1986 nakugamba yazzeeyo mu 86 nga bwe yatandika kati yayina opportunity yayina omukisa Katonda gwe yamuwa okuteeka Uganda kati ku platform kwajagala ye kati asobola obisalawo byonna era kati ogenda kulaba kubanga kati atuse kiseera institutions ezabadde zisigaddewo kati nga parliament nayo ababaka bafulumi kati abalonzi be bayingidde kati mulimu balonzi era bagenda kubeeraawo bagamba abasajja babadde wano bulijjo bali awo bukira ku mmeeza sajja babadde beyagalira wano kubanga nabana ababaka walinyako waliwa babadde bagenyi bakulu ku mikolo gy'abali kati bejjidde so abagenze mu parliament abasinga obungi parliament ejja balonzi ababaka babadde nga bayita ku mikolo gyabwe okwabya olumbe ku mikolo gy'embaga kati bestukira obwedda bunaku abantu bali wano abaka bali wano babatwalidde budget framework paper revenue sources n'amafuta tegaliiko kakati naye tebabimanyi kakati bano balina bikuba mangu babimale abakyaliyo nga tebanafuluma mu gwokutaano naye ogenda kulaba so eyo parliament yakoze ki parliament yagenze kati president wa Uganda ate ye cabinet ye yagenda okukola parliament entuufu kati agenda kubajjayo ababaka ba parliament akole government kati babeerenga bye bateesa bye bituufu bigende buterevu wali biyite balinga bali busy bali mu kantini bali mu kubuuka bali mu kupima mataka kuba kati balina kusooka kwekunganya buli kimu kipya balaba kirabe bagenda bali mu driving school bagenda kubeera omu babayigiriza okuvuga bagenda dda mu driving school kati anti saawa eno bamanerenda batandise dobawola kunguwa wangu de na kikuma kasabakeberako nga tulina petition kati anti gazette bwe ziba zimaze okufuluma baba wamwe ennaku awo 7 10 okulaba oba talinayo bi petition bwoba toyina gwe bakuwa mangu kuba sigini kyayo kati ekola bayingidde driving school batanze bayiga kuvuga bayigiza era kati babeera bwe batiwo balaba bali mu nguudo basobola okutomera kuba emmotoka zimu teziriko ero kutageeza nti laana baliwe akutte steering wheel anywezezza kyayidde kintu kyawedde kati ekyo alina engule kati yajambadde dda ye olwedde afunye engule tewali ndala so n'olwekyo ate gye babanja amawulire naye kati ate ebintu byayogera byonna si bituufu oba yabadde ki naye ekyo kyekivaamu kasita society ogaana ogisomesa tetukyalina gye bayita civics nti n'abaana abavudde mu masomero tebamanyi bigenda mu maaso ne baminisita abalondeddwa abantu tebabamanyi era nabo bwe babalonda nga baddukira mu ofiisi nga babeera omwo batandika goba ddiiru z'amataka na birala nabo tebamanyi kyakkola mu bitongole mulimu abantu nga bakeera ne batuula ku ssaawa 3 ne bavaamu mu ofiisi ku ssaawa 11 oba 10 ne baddiika ninga tewali kye bakoze kuwandika bu email kubeera ku TikTok ne WhatsApp ne babeeraawo ne tubanga tetuyina kintu kyonna kikola kati awo bo bana balonzi ne babawa data wa kukuba amasimu ne byagenda okwogera teri abimuwadde ye kati ekimujjira kyakola kyayogera community yonna ne bagifuula mu Lungereza kye tuyita twatosphere abatuuliriza kitegeeza a community oba an association of idiots
idiot kino si kigambo kya kuvuma. It is descriptive. Kinyonnyola. Kinyonnyola. Omuntu nga kugamba ekintu kyonna ati omuntu webakebera temuli kintu ate gwe tosobola kumanya. Kubanga nabagamba wano nti gwosobola kutegeera lubuto nga teruyina kantu. Wakyogera wano. Nebanjala. Twali tukyogera. Naye omuntu webamba temuli gwe tomanya. Wali nani? Nandi mukyala naseka nagwe. Kubanga gwe omuntu we guba gwe mukalu. Enjala tekuluma ey'omutwe. Abakulaba be bategeera. Okusinziira ku bintu ono byakola. Omuntu we temukola ki. Temuli kalimu. N'olwekyo eggwanga lino tulina okulisomesa ne tukola kye bayita relative political maturity of the masses. Abarasha edda yalinga Soviet Union bayinanga ne kye bayita relative political maturity thermometer nga yepima abantu entegeera yaabwe y'ebyobufuzi baleke babyenyigiremu naye kati osindika omuntu mu bintu byatamanyi ebyo tebabinamu mugaso. Ebyo toyinza bisanga China nagendako Gwanju ekifo ekyo kirimu nnyo furniture n'ebirala nayinza okugula furniture wa ofisi zange naye nembuuza ku muchina omu wano nemubuuza nti naye mbuulira meeya w'ekitundu kino yaani agamba meeya nga tatakitegeera kati bo kyobakola bobabuuza ekintu nga bakinoonya nagamba meeya big person I don't know Google ati nakugamba ogende ku teetaga na kumumanya tibimuyina mugaso tajja byenyigira mu si abalonda si yakola ki ye byalimu byakunoonya ssente n'aziweza n'aba ng'ava mu bulamu nga ligase ye etambula abaana bajja kusoma n'abaana baabwe n'abazzukulu bajja kusoma tewali kye baagala naye kati mu Uganda tuleetera abantu okusolobeza n'amalusu ne gabajjula nga buli omu ayagala kukulembera buli omu ayagala kubingira byabufuzi ninga tebabimanyi kati obawulira awo n'akuba n'ayogera ebigambo nokaka kati ono kubanga gwe njagala obategeeza mu abatuwuliriza ffe twagenda okukula tulina abantu be bagamba mbuno basezi oba balogo bwe bityo mbu bagenda ne basaba bajjajja ebintu gwe kimanyi mbu bayita emizimu mbu ne gibabuulira ekyokubiri ffe abatali balogo nze kuba sibikola ebyo nze musajja mulokole naye bajjajja ffe bano abalamu bavunaanyizibwa butereevu okubabuulira ebyaliwo ku mulembe gwa Ssekabaka oba ku mulembe gwa Gulu naye olina omuntu kati omuvubuka gw'otunuulira n'ogamba ono alibeera jjajja kyono kuba talina kyamanye wadde mulamu wadde afudde bali musabaki mu bulamu ajja kubeera ajja kukula akaddiwe nga talina kya because tabisoma ate n'ebiriwo tabiraba gwe buuza abavubuka abo bameka yasomya amawulire gwe buli wabala abavubuka bweyolega naye kati olana n'abajjajja kati ono jjajja kyono tugenda kuba n'omutendera gw'abajjajja batalina mukola wano mu Uganda abasinga bo bambi bagiyita na demokrasiya tobawulira nga boogera nti mu Uganda tulina demokrasiya mu Uganda ekintu President Museveni ne NRM kye bakola tebadde demokrasiya era tebangako naye bagiyita dictabulanda mu Lungereza dictabulanda dictabulanda ekyo kiva mu bigambo bibiri dictatorship ne blanda BLANDA ekyo blanda kitegeeza soft kabeera bakayita ka soft dictatorship kati soft dictatorship eyo ne bwogenda ebweru teri akuwagira nti bajje balumbe wano era nze ntera okubalaba abaana bafa abalala abato abali ku ludda oluvuganya nga bagamba America egenda kujja tewaliwo justification for an attack on Uganda olwokuba kye bakola dictabulanda eyo dictabulanda etegeerebwa gwali wano oba kitegeera ebo babeere balanga buli kimu kiri bulungi President Museveni ne bwakutunuulira ng'oli musota bw'alaba omusota ye tagutta ateekawo a committee on snakes kakati eyo ye dictabulanda dictatorship omusota bagukuba ku mutwe kakati President Museveni bw'omutunulira kati n'oyingira cabinet ye bwoti ogenda okukebera nga buli face gy'otunulako bwoti yali emugambyeko nti vaako kakati ogenda mu cabinet ya mwami Museveni n'oggula oluggi n'olubandula bwe
bonna botunulako boti buli omu yali amugambye nti genda twakutamwa bwekitegeera n'asembeza kati n'akola nabo kakati eyo soft dictatorship eyo tebagitunulira bubi n'akugamba nti wano tuyina gye bayita multi-party political dispensation kati ffe abamanyi kitutwalira okunyonyola omuntu nti tetulina multi-party political dispensation wakyogera wana bantu bangi boogera ebigambo ne boogera tekisoboka ebinawo ebiri tebamanyi what we have are registered political parties. A dispensation goes beyond registration. Kati bo tebakimanyi. Dispensation kiba kitegeeza buli ekikolebwa within the purview of the operations of political organizations. Naye kakati tuyina abantu waliwo n'abeesimbawo mu independent. Kakati buli lwoleka weeye weyinga eyo abamu bagenda bagamba under chapter 4 freedom of opinion, you don't have an opinion. Twagenda mu referendum. Kino tekyali administrative okusalawo ebibi tugende mu political multi-party political dispensation. It was a matter of a referendum. 2 yali matter ya NEPAD ne Africa Action Plan. Yeah. Ne batekawo ne peer review actually kati Uganda ye chairperson. Nalabye Jessica Lupunga aliyo. Batuwuliriza kati President Museveni yalabirira alabo bebibiina by'obufuzi n'enkola ey'omu Africa eri ku democracy. Yagicheeringa. N'olwekyo nsekerera abantu ababeerawo nga boogera. Abazungu bajja kujjawo ne bateekewo embeera. Obutamanya tebamanyi. Tosobola kubanenya. Kyoyinza okubanenya kugamba nti tetwagala kumanya. Ebayigirizibwa nga tebagala bitegeera. Naye ng'okubeera nga tumanyi ekyo kiri okay. Okay, munyonyole Dr. Linga nti institutions zonna zaafa. Institutions zonna ezisinga zaatekebwawo zonna mu mateeka. Weeziri. Naye ne zibeera hijacked. By that group. By that eminence group. Nti kati eyo group gy'olaba eyo yesalawo ate so nga tulina PPDA rules naye yegenda osalawo ate ani anaafuna tenda. Kati eyo eminence groups etandise okusalawo judgment za court zinafaanana zitya. Ne mu kitongole kiramuza yingiddeyo. Byonna bene bitongole mweri. Bya bulamu, kiramuzi, parliament, simanye bya buli kyosobola okulowoozaako. Kubanga buli mulamuzi ayina eyamulonze. Ng'ava mu eminence group. Eminence groups nga yamuyiyeko gamba okay gwe sobola unajja tukolera ebirimu gyaffe. Naye bonna bakola ebintu mu linnya lya muzeeyi nga tamanyi. So n'olwekyo tujja kwetaaga department eyo. Wagisoja eyaffe ejja kuba performance assessment and innovation unit. Demu tutunulire ebintu n'okubikyusa okubyovaholinga. President tumukendeezeeko emirimu egimu. Okubeera nga ye bayina kusooka kukyakyala buli wamu alyoka akyuse akulira ennyonyi. Jennifer Mutraki bakyusizza balito mu Ethiopia. Naye kati eriyo abakulira ennyonyi bayitirivu mu Uganda mu buli kitongole okuviira ddala waggulu paka wansi waliwo abatakyasobola. Eriwo bakaawu nga ye avuga emmotoka ye mulimu omusaveya mulimu omupoliisi yagenda apima amataka g'abantu gatunda. RDC yamuvaako emabega, DPC wa polisi yamuli maaso. Bagoba abantu nga bagoba obutulume ne bavaawo ne batwala ettaka. Bino biri mu Uganda mwennyini. So n'olwekyo bwe tuba tetuvuddeeyo mangu tugenda kufuna kye bayita casus belli, ensonga ereeta entalo mu ggwanga naye nga obululu obubbiddwa kyekimu ku byo. Kakati bano abaana abavubuka njagala obatunuulira. Singa bigenda nga bwe tubitunuulira ne bakyusa akalulu kaabwe. Masse eyalangirirwa n'atalangirirwa. Ne bamugamba nti kubala okwazzeemu wabaddewo okubala okupya gwe kuli okubala kwali kubi. Kuba kana akalulu k'abaana batono. Batono. Chairman wa Electoral Commission yaliwo. Kubanga Kanyesi Jeruli yawangwa n'obululu 216 216 as the total. Yes. Then n'amuddirira n'obululu 198. Very few. Bombi sibamanyi. N'olwekyo simanyi siina na gwe mpagira ku bonna. Naye nze ndowooza nti procedure omanyi waliwo kye bayita frustration aggression hypothesis
ekyo kiri mu psychology. Frustration aggression hypothesis kivaamu kye tuyita cathesis. Ngenda kubinyonnyola. Frustration aggression hypothesis kibanga muganda wange kungu nga wafunye constipation ne kuwangala ko lunaku n'ogenda ofuna akadagala kati emisinde gyotwala okugenda okweteewuluza ejo emisinde ekyo kye bayita frustration aggression hypothesis osobola okukola ebitakoleka wonna wobisanze. Abavubuka bajja kutuuka bakola ebitakoleka. Bano ab'e Kenya be bayita ba Gen Z fe tetwategeera lwaki bakola ekintu ekyo naye baali frustrated. E Kenya buli muwala gw'osanga nga alina emyaka 23 24 abaye n'omwana omu nga kitaawe tebakolagana. Basingle mother bangi e Kenya ate nga bato. Ate nga bato naye bonna nga baafuna embuto lwa byanfuna. Kakati njagala okutegeeza abaana bwe bakutunuulira ebyobufuzi ng'ate mmwe mwabissa mu mbeera ng'ebyobufuzi byafuuka dynasty biri dynastic legacy politicians nga families zezireeta abakulembeze abasigadde. Ruto agenda okufuuka president yajja n'omulamu ogwo hustlers versus dynasty politicians. Gwe mulamu gwokka hustlers nga yagamba bano tebayinza kubanga bebokka tebayinza kuba era abantu bamuwagira obusungu bwe baafuna bwe bagenda omulaga kati. Of course naye ali mukemebwa alowooza nti ateekateeka engeri y'okububba naye kisobola okuleeta olutalo mu Kenya olugenda okuba oluzibu okumalawo. Sente engeri gye zibadde zibbibwa mu Iraq gye zabbibwanga e Libya bakoze oil for food program for example. UN Security Council yisiza resolution 701 702 706 bezayisibwa mu 1990s paka ku 1996 nti Iraq bwe yalumba Kuwait America yagiteekako sanctions n'ensi yagiteekako sanctions tekyasobola kutunda mafuta naye ne baggulawo ekkubo lye bayita oil for food program nti naye tubakkiriza okutunda amafuta ga $1 billion emu 1.6 kugula mmere abantu baleme kufanjala kati awo ate nga we babbira sente ziri kwesikuro kakati Gaddafi nga sente gundi ono ani ono musajja mukulu gwe batta we Iraq Saddam Hussein yenga sente kakati kwaliira ate sente kati omubaka ategeera wano Uganda oyina okubanga otegeera esente ngezo baziridde batya oversight joyina okukola eyina kuba bwetyo. Okay bitwalonze tebabisobola so katwalonze eki fe twalonze bana Uganda twalonze bana Uganda abamu bagamba nti sibe balonze abasinga bwe bakebera balabanga bibalonze si bye byalangiriddwa kubanga toyina bukakafu. Ebifaananyi ebyaleetebwa ebyuma ebyaleetebwa bye bayita biometric voter verification machines tezaakozesebwa. Ekintu ekyo kirina police indication kirina ne quality reference kiraga kiki abantu bava bamu balowooza tebyakoze nga radio gye baleese neetakola nedda kitegeeza tewabaddewo verification of a voter so abalonze tebaali verified kitegeeza results tezaali verified kitegeeza yasinze tali verified naye abantu baffe tebabiraba. That is what it means. Kati naye muna Uganda ne bw'omugamba nti lengera enjuba mu kifo ky'okukeberayo gy'omulengeza obudde abumala akebera ngalo yo bwefaanana oba yekyamye oba ekoze osonga mu njuba bw'oti osonga mu njuba nti bwerengera obudde akebera ngalo kakati bonna Uganda bwe batu bali ate baagala obamalireko obudde. I am not going to be a prisoner of your ignorance. No. Togenda kuba musibe bwa butamanya. Gwe bwembanga byenjogedde tobimanyi go and read. Gendo some. Nze tompita kujeye uwe wabatamanyi nedda. I paid the price to know. Pay a simple price to know what I have told you. Nze safuna mukisa muntu bimbulira. I went and read. Kakati ate gwe mbikuleetedde ku silver plate mu kifo kyo bimanya.
oyagala gwenze nkwegatteko mu batamanyi sijja kusobola. Okay. Therefore parliament yafegenda kufaanana etya given the quality of the people we sent there. Egenda kubeera nga era abantu abo abalondeddwa gye baavudde ebiti bijja kuba nga 2 oba 3. Ekisooka erimu abantu kati abalowooza nti abalonzi si be babalonze n'olwekyo balina bamaster ab'enjawulo be bagenda okuwuliriza. Ekyokubiri nayisewo lwagundi ate ku ludda lwonna abayiseewo ku ludda oluvuganya balowooza nti eyampadde tiketi ya nyambi. Abayiseewo ku ludda lwa gavumenti nga balangi ba eminenzi gurizi balagidde n'ayitako mukama waabwe si ye gwalonda. Kati omulonzi wasigadde tobitegeera. Abalondeddwa tebakumanyi. Kakati wagenda kubeerawo obuzibu bunene. Nti kye bayita power belongs to the people tikiriyo. Kigenda kuba kigwereddewo ddala. Obuyinza obubeera mu bantu mubeera nabwo mu kaseera k'okulonda. Kasita kaggwa kirowoozebwa nti mubukwasizza abantu babukozese be mulonze. Umala emyaka emirala 5. So n'olwekyo mmwe programu yammwe yaweddeko abalonzi. Kati oli kasita alowooza nti si mwe mwamulonze muwedde. Agenda kukolera nnyo abamulonze balowooza nti be bamuleetedde okuyitamu. So n'olwekyo mugenda kulaba nti kye muyita enguzi parliament ekola bye tutaagala temuyisa lino etteeka nga baliyisa kubanga babalagidde bo be balowooza. So we are going to have a docile parliament. We are going to have a docile parliament. Nga bajigamba buuka ebuuza buuza. Tegenda kulaba debate ya kasameme. Tebiriyo teriyo. Tegenda kubaayo. Ne tugenda kuba n'abantu nga bazannya obukodyo. Theatrics, gladiatorial theatrics. Nga bengera bafuluma ne batula ku lubalaza tukiganye so nga bateesezza tikumacha mufulume nga tugenda mu debate eyo. Olubabera batukolera. Kulwanira wano. Kati njagala kutegeeza asuubira nti baba bagenda kukolera. Muyina kusabira busabizi kati gavumenti. Yo yennyini ebeerenga byeyagala bibeerenga birungi. Kuba bye bigenda okuyitamu. Tine doctor. Emirimu gy'abako ogimanyi bulungi. Njimanyi. Representation kutukiikirira ffe abantu ba bulijjo. Oversight kulondola nteekateeka za oversight njikumenyedde. Ogitegedde. Ngitegedde. Legislation. Nkugambye nti bamanyi amateeka galina okukolebwa. Bakugambye amafuta gagenda kujja mu mwezi ogw'omukaaga. Mateeka ki ge bataddewo? Revenue sharing. Tuyina parties ez'enjawulo. Tuyina stakeholders ab'enjawulo. Tuyina TPDC eyo ye Tanzania. Tuyina UNOCO. Tuyina ne bank loans. Zonna zitunulidde mafuta ago. Okugabana kugenda kubeera kutya. Appropriation. Zigenda kubeera petrodollars, windfall, political windfall. Babimanyi bagenda bikolere teeka. Well, so n'olwekyo then appropriation. Awo nyinyi tebamanyi kati appropriation nkugambye. The legislative agenda determines your appropriation structure and strategy. Agenda erichi nti ku unemployment AI mugitaddeko sente meka babimanyi. Foreign direct investment tuina wage labor and immigration policy. Obo mu China aleta factory ya general manager. Yeye nyini naleta ne managing director. Naleta cashier. Muna Uganda ye kyakola kwe kwetikendi botaze ebyo bebakoze. Nazibala naye mu China. Kakati bo biriwo lwakuba abaliwo tebamanyi. Katongedde abatabitegerera ddala. So n'olwekyo eggwanga lisigala nga lidde emabega. Are we expecting more of the same or even the worst? Kati ekigenda okuvaamu. Kuba abantu balina essuubi doctor eri abantu be balona nti oba oli awo tuli bulungi naye katusindikeyo munnaffe. Essuubi lirina kuba mu gavumenti. Muve mu babaka tebabirimu. Tugenda kubanga bolaba walolaba envunza ffe twakulira mu kyalo zaatuluma. Envunza bwe kuluma ekigere kyo kigejja. Kubanga kirimu envunza kizimba. Kati yo oli alaba yaliza n'okulowooza oyina ebigere binene. Kumbe envunza alaba bulabi. Kumbe bizimbye buzimbe. Lwa nvunza. Kati ojja kutuuka okulaba nga ekibuga Kampala kijjudde ebizimbe. Ng'oli bwakutwalako mu nnyonyi katono olabira ddala nga eggwanga likuze. Kampala erimu ebizimbe ne flyovers. Kati naye nga ate ebizimbe byonna bya muntu ki? Oba babiri. Kakati ate bwe bibanga biri bya muntu omu oba babiri be basalawo ne sente ze bajja ku bantu. Kati revenue nesigala nga etaddewo stringent fiscal policies. Ekwata esaba sente okuva ku majja paka kawungeezi abasuubuzi. Naye nga ate ne nannyini kizimbe ayongeza naye rent kuva ku majja paka di kawungeezi. Ojja genda okulaba nga gwe kyolowooza nti
ekigere kigezze bambi kizimbye buki kawuka kizimbye kunvunza so lolo ekyo bye tugenda okweyongera okulaba nti wagenda kweyongera okubaawo gap nene wakati w'omwavu n'omugagga ddala abagagga bagenda kusigala nga bagagga nnyo abaavu bo bave ne ku by'essente gomanyi nti mu kyalo abantu abamu ebitundu nga 7 ku buli 10 tebali mu money economy. You face the figures zombo Dr. Mide Mwami 7 ya tuwaziri tugambe in fact that 70% joyogirako nti ate yayingidde money economy anti kakati ye kyayita okuyingira money economy akoze process gye bayita quantitative easing atadde physical money mu nsawo z'abantu kakati bw'oziteeka mu ng'okozeseza PDM n'emyoga otandika okulowooza nti bayingidde volume of transactions naye sente gy'omuwadde bw'omuwa miliyoni emu ajirya paka lweggwawo n'akomawo mu tawuni n'atuula ku katebe abatasuubudde babita bu Stenson n'akomawo mu Stenson kakati era omubaka kyalina okukola kwe kuyamba pulezidenti w'eggwanga n'amulaga nti World Bank report yagambye nti a single model oba models 2 zokka tezisobola kukola poverty eradication bagamba obwavu bukwata nga buyita mu makubo mangi naawe okubumalawo olina okuyita mu makubo mangi kakati mwami kungo kimanyi nti osomera emyaka 14 nga tonakola tonafuna mulimu kitegeeza waliwo obwavu obukwata nga buli academic based abakyalo okuva edda balinga tebakola babeera waka kati kitegeeza waliwo obwavu nga buli gender based waliwo obwavu nga buli kakati bw'oba otandise okukola era president omulaba ye yagezaako naye yakirabira mu myoga nagamba emyoga giri 18 bagenda bateekako ogwe 19 kakati obwavu oyina okukola a multiplicity of models zirina kuba nyingi toyina kuyita mwemu ogambye obwavu bukwatira mu ngeri nyingi bw'oba wakubulwanyisa nawe olina kuyita mu mitego mingi ate gyonna girina kubeera field tested olita kulimba mbu twakoze report eno eraga gyakoze kati president be bamuwa n'abyogera mu bantu never oyina kutestingira mu field so n'olwekyo programs 2 omyoga ne PDM tibisobola byokka obanga agamba nti kati endogo ya netike banga dene bwerwala njetike reverse tebaawo gwe teweetikka ndogo yino kwetika ekyo kati parliament ekyo kyebe yino kuyamba nitekikola ereka president yalese emyoga ne PDM yenyine yetolola eggwanga bwagenze kulaba n'alambula because bitya akati wajjayo report agiwani president kati ye bwaba yanoonyereza waliwo by'olina okwebuuza nga parliament watuusa otya ku kye bayita sampling procedure gwe wakoze otya okufuna aboogenda okulaba waseesinga oba byakoze era yakuleese ng'akulaga wetewo olowooza kyabadde kigenderera ki takuwesa yewe yazitadde zokka ng'ewalala yaziridde kuba oli pulezidenti oli munene okozeseza sente mmeka okulawuna emmeka okulambula kubanga ye pulezidenti ajja kukozesa biliyoni 2 ate agenda alambula miliyoni 10 wezakoze kakati lwaki ate ziri 2 nazo teziyingira butereevu nezongera ku zino abali okumpi ne balondoola ne bakuwa lipoota so ebyo byonna tusuubira palamenti esobola obbiraba gwe wooviridde bwe tugendedde mu kulonda walabye yabirabye so kati tulina obuzibu nti twolekedde ekiseera nga gavumenti etambula yokka autopilot eringa bwolaba tuleera omutwe gwe gwepimira we gunaayita tegufaayo oba ekitanda kinaayitawo kakati ye gavumenti kati gavumenti bwegenda otambula naye ebyo byonna tetubifaako nze kyenjagala kiri kintu kimu omuntu ayagala okukulembera banne ateeka okuba nga ajja mu description gye bayita head gwoba okulembera banno wamikungu wali olabyeyo omuntu yenna nga yasinga omutwe gwe obuwanvu omuntu nga yasinga omutwe nga ye yasingako ku mutwe gwe tosobola kuyisa ne bwowanvu otya tosobola kuyisa mutwe omutwe gusigala gukyali waggulu kakati n'olwekyo abantu tebeetaaga kulonda na bafuna omubaka nga mumpi nga waliwo ate abamusinga obuwanvu kubanga yalina obbabeera waggulu kikwasaganye ne kyembuuza
omutwe gwina kusigala guli waggulu. Description gye bayita head eriwa. Kati head kakati era kyogezaako okugamba. Lwaki abantu bagamba nti zino sente nnyingi? Kubanga ebitundu 7 ku buli 100 eby'ababaka ba parliament emirimu gy'omu parliament gye bagenda okwadvertising oba gye balanga gikolebwe personal assistant, driver, editor Hansard, deputy editor Hansard, PR specialist, and ebitundu 7 ku buli 100 eby'ababaka ba parliament abasinze bate tebasobola kusaba mirimu egyo olw'obuyigiriza obwetaagisa. They don't qualify. So ngati bali bayina kubanga bayamba bano naye abagenda okubeera abakulu ba head ebitundu 7 ku buli they don't qualify for those jobs. Tebasobola kugifuna kuba tebalina bisaanyizo ebyo. Kakati obanga abo ab'ebuyigiriza obw'amaanyi bo bagenda kufuna $5,000,000 bagenda kufunayo allowance obutonotono. Kati omuntu wa bulijjo wabuliza ate gwe atayina na buyigirize butuuka bo lwaki gwe wandifunye etterettebwa ly'ensimbi lino kyekitawanya abantu ninga si nyingi. Bw'ogenda Kenya ababaka ba parliament bali heavily facilitated, balina ne constituency development fund yawano bagijjawo nga balyandye. But they see value. The people see value. Yes, for that money. They feel it's worth it. Yes, omuntu anoonya obululu nga bakirabira ddala bw'agamba nti tugenda kulwanyisa bwavu talwanyisa bubwe. Naye olina omuntu gw'otunulira nga agamba tulina okulwanyisa obwavu bungi mu ggwanga naye nga ku lisiti y'abaavu ye yennyini yalina osookako erinnya lye. Kati abalonzi bano bwe buzibu bwe tulina ku lisiti y'abaavu yalina osookayo naye akulembedde tugenda kulwanyisa bwavu. Ogenda kozesa tools ki? This guy akugamba nti ayagala kulwanyisa bwavu era mulonde. Is a victim. Is not a solution. Yes. Is a victim. Is a victim. Not a solution. Not a solution. So can a victim provide solution? Never. So omuntu asobola okuleeta solution yoyo ayina ekkubo ly'atambudde. Waliko omwavu ye wabuvaamu ye lyekkubo lyoyagala okutambuzaamu abantu bo. Kati gwe weesigibwa nti ogenda kubayamba era nga kuba ogenda okuyamba si gwe osooka ku lisiti. Nina babiri bemanyi talinyanga na ku nnyonyi yange kumutandikira okufuna passport engamba kati oyo mutume okubenchmarkinga bamutadde ku committee ya local government oba statutory gundi institutions bw'abeera mu nnyonyi ebirowoozo bye byawuka n'ebya Nandala Mafaabi nga bali ku nnyonyi yemu bagenda mu conference yemu. Ebyono bibeera bitya? Ebyono byakuleeta ngatto yakubiri essuti zeeyo zibeera zitya. Mafaabi ye aba ayagala ku benchmarkinga policy oba procedure programs eziyinza okuyamba statutory urban centers wano mu Uganda. Oli ali mu suuti zo zifana zitya? Engatto nina okujoga simu iPhone biki ebyo ebiriko kakati check ezeyo za sente ntonoko. Kati ebirowoozo byawuka n'olwekyo n'agenda kulwawo okulembera agenda kusooka bambiye kwerwanako kwetereza naye nga ebudde buyita saawa eno omubaka wa parliament alondeddwa ayina byagenda okusanga mu ddiiro nga byokya bakugambye tugenda kufuna ettondo erisooka mu pipeline yaffe ey'amafuta mu July 1st. Embalira y'ebyensimbi bano ababaka bagenda kugiyisa mu May 20 parliament eri mu kufuluma. Kakati eno eri mu kufuluma kasubire nti enja kuba yeeriwo kuba bano president agenda kulayira ndoza nga 12-13 bwe watyo. Bano balayira ddi? Nandi balayira nabo ndoza bali so basobola okuba nga be bagenda okuyisa embalirira. Kakati obwongo bwe bayina bamanyi bulungi nti budget framework paper yayisibwa weeri eyogera ku revenue sources nga revenue sources bagenda kubeera kugamba financing mechanism ya budget. Tugenda kuba ne revenue sources from URA era budget framework paper bwe yali egamba nti ekyokubiri borrowing both internal and external. Tekuliiko nti okuva mu mwezi gw'omukaaga okutuuka mu gw'omukaaga ogujja waliwo projected incomes okuva mu mafuta. Tekirina wekiri. Kakati bano babimanyi abagenzeeyo Petroleum Authority tebajja kusoma bajja genda basome bategeera. Niwo osomera omwaka ogwo esente ezo zijja kuba zirazeewa
tewali authority, petroleum authority tenagwa, mateeka akyagayina okukolebwa, revenue sharing mechanism teriiwo for now, tenaba kuteekebwawo. Tetumanyi bulungi central processing factories ziri bbiri. Wajja kubaawo ekola crude agenda mu pipeline, neekola agafa aganasibira wano. Naye tewali metering procedure temanyiddwa, revenue procedure temanyiddwa, okuva mu UNOCO, okuva mu TPDC, revenue sharing formulas tezimanyiddwa, okuva mu community, host communities. Kubanga kati mu Buganda pipeline eyitamu, neeyita ludda weeyo. Kakati abo bonna bafuna ki? Omubaka wo gwe walonze, njagala weetunuulire, weebuuze, bino abimanyi. Okubettoki mubaka gwe walonze. Will he be able to articulate issues? No it's called conceptualization. Bino. Ajagenda okuzuka ng'ogwo omwaka gw'amafuta guliiriddwa. Naye ntamanyi gulaze. Gavumenti kati yo yegenda okwekolera palamenti eyaayo. Ffe yatuvuddeko. Say that again. Gavumenti ya Uganda. President wa Uganda kati ye yavunaanyizibwa okwekolera palamenti ye. Kubanga ababaka ba palamenti abasinga tebawangudde. Balonzi be bayingiddeyo. Kakati abalonzi be bagenda okuyingira palamenti. Kati cabinet yefuuke palamenti eyaddala byeyisanga bano tebabitegeera. Doctor ogambye cabinet oba President Museveni yagenda okola palamenti eyiye. Naye kyeyisa kyekigenda okubeera fayino. Kubanga abalonzi balumbye palamenti ne bayingira. Ababaka baliwa. Ababaka tebawangudde. Gwe genda ng'otunula. Esebu. Tukomyewo. Jagala tumbe ku nsonga ya parliament. N'olwekyo abatuuliza tulina ekizibu. Ebintu ebirina okukolebwako bintu bikulu. Memba wa parliament gw'olonze abatazze kukola kubiriwo byokka. Amawanga agakulaakulana si ge gagakola kubiriwo. Ge gageeteekerateekera ebinajja. Olwaleero media houses oziraba. Mwami Kungu oyina ekintu gw'olabika tokimanyi naye nga mwe mwakireeta mu ggwanga. Mainstream television yali temanyi nti okupromotinga programu zaayo buli programu ate eyina okugenda ku social media. Mwe mwakisooka. Yes. Buli kye tukola wano kirina n'okugenda online. Yes. Era bali babeereyo bakola we bati directors manyi balina babikola ebyo programs director babeereyo ne basibe tayi bagenda okulaba nga TV stations ezimu zirina abantu abali ku TikTok nga bazisinza following. Nobeera awo waliko kakati mwe mwaleeta ekintu nga kati waliwo interaction between mainstream programs ne social media service. Nga zigendayo nabo ne bakola ki. Ero jetuli ne jetuli. Gwe wabireeta gwe ne muno muyanga lutayi. Omwakitandika, and I think the country should be able really to recognize you guys for that. Thank you. N'olwekyo mwategekera mainstream media ekijja. Kubanga bweteetegeka. Egenda kufuna ekizibu. Mainstream media. Yes. So okikwasaganya ate n'ababaka bano. Kati ababaka bano balina okubanga bategeera bye bazze okukolako. For example, what is Uganda's problem in 10 years time? You think they don't know? Kanjogereko emu. Baba tuwuliriza balabo obaddala omubaka waabwe ekyakimanyi. Okimanyi nti projections ezabaddewo mu World Economic Forum. Bagambye nti okuva between 10 to 20 years. Okuva mu myaka 10 paka 20. Ensi yonna egenda kufuna kye bayita unemployment, emirimu gigenda kuggwaawo olwa development. Olwokuba ensi ekuze emirimu gigenda kuggwaawo. Nga babuuza lwaki? Kubanga emirimu gyonna egikolebwa kati egisinga gigenda kukolebwa ze bayita automatons oba robotics. Field esoose okulumbibwa ya assembly belts, zi industry ezikola amamotoka, ezikola biki, ezikola ki, ne medicine, surgeons. Automatons zikati zamaze dda n'okukola experimental surgical experiences zebakoze Bungereza luddawa. Kakati bagamba nti kati abasawo bagenda kutandika, buli musawo yatandise dda okuteeka engoye ze mu keesi. Abaali bagenda okufuna emirimu gy'ebweru nti eno tetusasula. Kakati banaatera okutikka engoye zaabwe badde wano. Kyokka ate wano eggwanga lya Uganda ligamba
sente tuziteeka mu science twetaaga basawo kakati njagala kutegeeza omubaka gw'osindika alina okuba nga agenze kuteekateeka eggwanga aliteekerateekera ebbula mirimu batya investment ezisinga tugenda kuziteeka mu technical tugenda kubanga twagala ze bayita SMEs small and medium enterprises zezitajja kusobola kufuna kukozesa biroboti mu bwangu naye kati eggwanga lyaffe erifocusinze ku foreign direct investment nti abasiga nsimbi ebyo buli factory najja wano ejja kwereetera abakola